bakadde bange mutudde nnyo wano ekibuli ng'abantu ab'omuwendo bafudde oba battiddwa mu ngeri etategerekeka negenda bwetyo. Oba oli awo abo abalina obuyinza ne balowooza nti amabogo oba akasente oba akasimu kisobola okwoza ennaku. Abakungubazi beeyiye ku kitebe ky'obuyisiraamu ekibuli mu kusalira omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata Batte eyavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okumala akabanga ng'ajjanjabirwa mu ddwaliro lya IHK e Namuwongo. Amin. Allahumma izza al-islam wal muslimin. Amin. Wa adhilla ash-shirka wal mushrikin. Amin. Allahumma ansur dinak. Omubiri gw'omugenzi gutuusiddwa mu kifo kino okusaawa 6 ez'emisana era ng'abantu ab'enjawulo balabiddwako nga booza ku mmunye. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Supreme Mufti Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa ayogedde ku mugenzi ng'abadde omusajja omwagazi w'eddiini ye, omukozi abadde ayogera ekimuli ku mutima era omwesigwa, bw'atyo n'alaganga b'Abayisiraamu bwe bamusaaliddwa ennyo. Sheikh Muzaata abadde musajja munnaddiini ayagala eddiini ye, alumwa eddiini ye. Sheikh Muzaata eddiini ye badde muluma. Sheikh Muzaata abadde musajja wa mazima. Amazima ng'agoogera newankubadde gakaawa. Muzaata abadde musajja wa mazima. Sheikh Muzaata abadde musajja mwesigwa. Abadde mwesigwa Sheikh Muzaata. Ye Haji Amis Kakomo akiikiridde Katikkiro wa Buganda ayogedde ku mugenzi ng'abadde omusomesa, omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu era abadde ayagala eggwanga lye. Sheikh Nuhu Muzaata ananjukirwanga omusomesa ow'ettendo, omulwanirizi w'eddembe n'obwenkanya era abadde ayogera akaati. Sheikh Nuhu Muzaata abadde muwagizi era ayagala nnyo ekika kye ekyenjovu. Omubaka wa Kyaddondo East era avuganya kifo ky'omukulembeze w'eggwanga munnakibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza ng'omugenzi Muzaata abadde tatya kwogera mu mazima era omuwabuzi ate era omusomesa, bw'atyo n'alaganga eggwanga bwe lifiiriddwa ennyo. Nga ne bw'aba akwagala nnyo bw'obanga ava ku mulamwa ayanguwa amangu n'alya mu ntama. Era y'omunze ku bantu be mbadde nsinga okutya okunyiiza, ate ekyo mu ngeri emu oba endala ne kinkipinga in order. Okwogera amazima newankubadde galina be ganyiiza naddala abo abakulu. Sheikh Muzaata atulaga nti tekiba kibi, era atulaga nti bw'obeerawo ku lw'amazima o inspiring oba okwata ku mitima gy'abantu bangi. Kyagulanyi bw'ati asabye alipoota efulumizibwe mu bulambulukufu ekakasa obulungi obulwadde obwasse omugenzi Muzaata. Nze ndowooza nti mu bukulembeze obulungi ripooti ku muntu atali wa bulijjo nga Sheikh Muzaata yandibadde yafulumye dda ku nfaaye, kubanga bwetyo bwe tubadde bakadde bange mutudde nnyo wano ekibuli ng'abantu ab'omuwendo bafudde oba battiddwa mu ngeri etategerekeka. Abooluganda lw'omugenzi bamwogeddeko nga abadde omuntu alwanirira abo abatalina bwogerero. Abagenda e Madina Bakil Garkadi gye mulabaawo, limbo y'e Madina, sente za Uthman, Masjid Nabawi gye mulaba e Madina, sente za Uthman ekitundutundu eddene n'ebirala bingi twogere ku Uthman tulekeki. Omugenzi Nuhu Muzaata Batte yafiiridde ku gy'obukulu 58 ng'ono yazaalibwa mu mwaka gwa 1962. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi guteekeddwa mu mmotoka ya Muslim Funeral Service okwolekera ekigoogwa mu Matugga gy'aziikiddwa akawungeezi k'olunaku olwaleero. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.